Nsibye bulungi. Obulamu. Bulamu. Yes. Twakoma kulaba ku kivulu kya Sheebah kalungi n'obula. Era mbadde nina bye nkwasaganya. I've been working on some projects. Mpola. Okay. Yeah. First tutandike ku management. Batugambye wafunye management empya, ani manager o bitambula bitya? Nafunye management empya babayita aba Tunes Records. Okay. Former manager wa Vinka. Okay. Yeah, kati yankutemu. Yes. Kati bya kwagala ina kututukirira join. Ye mukama wange. Okay. Yes. Let's talk about the album. Erike nyimba meka era bili bitya. Eriko nezili international but just local music. Of course the international songs naye nga kuliko oluyimba lwa Winnie Nwang. Okay. Album eyo ine nyimba musanvu. It is an EP, just an extended play. Naye nga kuliko ennyimba nnungi nnyo ezireetera abantu okugwa mu mukwano naddala abo abamenyeka abo bamenye emitima. I'm just preaching love okwagalana nti ne waba akumenya era osobola okuddamu n'oyagala ate era n'oyagalwa. Okay. Yes. Ennyimba ziri meka? Ennyimba ziri musanvu in total. There are 7 songs. Apart from Winnie Nwang, who else is on the album? Kuliko Sheebah Karungi remix. Yaffe ati nazo zonna ezo zonna njalwala the remix yali off the EP kati katera ebeerako osoka noto oluyimba naye nga luli ku album. Okay. Yes. Bagamba album teziriimu ssente. Mulimu ssente oba ogitunze bulungi eri ba client bo ogifunamu. Era kikola otya because abantu bamanyi kubayo kamu enkudi nekuba emyaka 2 naleeta goonya emyaka 5. Album kasogitunda obulungi naddala ku mitimbagano we wasinga okuva ssente za album. Okay. Yes. Sheebah kalungi omwogeddeko mina n'oluyimba enkolagana yammwe eri etya because twabalako next stage anti ekigamba nekitambula. Enkolagana nnungi nnyo between us newankubadde tetwogerezeganya nnyo omanyi mukyala ali private era nange nkimuwa kuba bwatyo ye bwali. So nkolagana nnungi era mwagaliza okuzaala okulungi. Abantu bali bagamba gwe wabikola. Yamanyi gwe taata tuusi. Let me clarify the air. Naye Sinze Taata tusuubira. Kyekyo temunsibako matugambuzi kundiisambu. Era twakulaba ku stage omwaka mulate ng'olaba responsible. No, go kirabira nti nze responsible. That was a performance. It had to be sensational and intimate. Kyovola ba performance eyo yali bwetyo. Sinze Taata w'omwana. Ne mwali muli mukwano nnyo ku stage. Oluyimba ddonga lunjalwala tukuleetera ogwa mukwano. So mutusaasire twagwa mukwano in that moment. Era nekivaayo bulungi nsubiramu akyagala. Yes. Naye ng'omuyina omwagalwa oba onoonya? Saawa eno ndongo. At the moment tusindika muziki nakata EP yange kati kutambuza muziki gutuuke ku buli Munnayuganda. Ebyo birijja oluvannyuma. Okay, apart from the EP, do you have some other projects over the EP? Yes. So, yes, I'm in studio. Kyolina omanya effumbiro omukka guguliyo kasolaba omukka mu ffumbiro omanya nti something is being prepared. Okay. Yeah. Abantu bali bagamba nga weeyisa nnyo ekicorporate. Wange, that is the brand. Omanyi brand which tebaddeewo. It was missing in the music industry. The Ugandan wakwambala si kuba bachaafu, but the style of dressing and handling themselves biba byawukana kati awe wali eddibu zewe njagala okubeera. So that's the style. You want to be unique. Okay, tewali buzibu. Wana osoma mateeka. Ndona okusoma. Right, tetugatta nnyo ate nga tetugenda mu bya kusoma mateeka man. Tebyali byangu nnyo era. So this is a style. Era nsuubira bajagala era basiima. Corporate. Yeah. Twagala biri ebya t-shirt ebyali pants. Bambala t-shirt affe gye tuli eno kati tukiraba nti
I'm looking smart. Very Nawe smart. wetegekera kwesimbawo. Sisobola Omanyi agenda mu ayinza okukola politics. No, I cannot join politics. Why? That's not my feeling. Is that Music gwenjagala. Music. Is that way to go? Buli muyimbi omulaba. Kubo. But to me, it is fine. Okay. Abantu wandyagadde baleme bakusangewa ku pages abagala okukola n'ennyimba abagala okubookinga upcoming abakwegomba. Of course, at Aaronx Uganda, pages zange AARONX. Okay. Jembera, bamanager bange Tunes Records, page weri, ogendayo. Nobateekamu aka message ebakukolako. Okay. Obubaka bwoba obusembayo. Obubaka bwange obusembayo eriho fans mwenna mwebale nnyo okunjagala, mwebale kunzikiririzaamu okutuuka okubawa EP eno oba ennyimba zino eno. Nzikiriza nti zigenda bakolera kuliko oluyimba lwa Winnie Nwang tugende tulunoonye lulungi nnyo, video yafulumye masavu. Let's go check it out at Aaronx Uganda. Enyimba omusanvu eziriko zonna zakoleddwa producer. That is Jacob Beats. Jacob. Yes. Why this? Why you? Yes, he has a new touch and in the industry yakola oluyimba lwa Lukusuuta, yakola oluyimba lwa Ngenjawala in the first place. So twamuwadde omukisa ayongere okukakasa his grounds. Okitegeera like si omanyi bw'oba otandika ng'oli muvubuka oba in a studio awo wenyini studio eyo naye fuba nnyo okulaba nga oyimuka nayo, you get it, oyimuka nayo then later on ojja tandika okukola yawa producers abalala. Obanze empulidde obubi nti olinako abakyala babiri tekuli musajja ku EP. Yes, ku EP tekuli musajja mulala, though collaborations abasajja zijja 2025. Yes. Nkugambye abasajja nabo webali naye tebannafuluma. Of course, nedda seeyo togendayo, but the music I sing ayagala nnyo abakyala era abasajja batini babeerawo, yes nga bamwagala naye nga beebuzaabuza, but the ladies really show the love era bakulagirawo nti kyokola tukyagala. Nekizibu n'omusajja okufuna booti nga tolina mukono gwa mukazi. Tetuzuubirawo omukazi ajja kugamba ono wange. Akakindo. No, I think naawe wo oba naawe tulina abadopis omulimu bagukolera ddala bulungi. I bet. Nsiba. Thank you so much.